Okusinziira ku nteekateeka eriwo ku Sande ya Sabbiiti eno, olukiiko lwa NRM olw'okuntikko LUSEC n'akabondo k'ababaka ba NRM bakutuula bakkanye ku bagenda okubakwatira bendera ku kifo kya sipiika wa Paalamenti. Newankubadde bano bagenda kutuula, agava mu nsonda ezeesigika galaga nti omubaka wa West Budama Central Jacob Oboth ye yasiimiddwa okuvuganya ku bwa sipiika amyukibwe era abadde omumyuka wa sipiika wa Paalamenti ewedde Thomas Tayebwa. Kyokka kino kizze kiriko abamu bekiwaawaaza amatu nga bagamba nti kikyamu obukulembeze bwa Paalamenti bwonna okumamirwa abasajja bokka. Tubaddeyo nga tubalansinga omwami n'omukyala naye kati tugenze kuwuliriza ebigenda mu maaso pressure group pressure nga banoonya abasajja babiri. Ffe tukigaana mu linnya lya Yesu, tukigaana. Tulina abakyala ate abalina amaanyi abayinza kuweebwa ebitiibwa ebyo, naye ate era bwe tugenda eyo mu constituencies be basooka obalwanisa ne batabakiriza okuyitamu. Kati olwaleero abakulembeze b'abakyala okuva mu lukiiko olubatwala olwa National Women's Council bo bagamba nti tebawagira kyakuwa bakyala bifo nga beesigama ku kikula kyabwe okuggyako obusobozi. Mu mbeera yonna tutunuulire ani agenda okupushinga oba okukola ku nsonga zaffe nga abakyala. Ensonga enkulu ennyo twetaaga ssente. Ani agenda otunoonyeza ssente ezituyambako ng'abakyala? Ani agenda okutuyambako mu butabanguko maka ng'abakyala? Ani agenda okutuyambako ku byenjigiriza ng'abaana ab'obuwala? Ani agenda okutuyambako mu byobulamu ng'abaana abakyala? Akulira olukiiko luno National Women's Council Farida Kibowa agambye nti waliwo abakyala bangi abakoze nnyo okuyitimusa ekitiibwa ky'abakyala mu ggwanga, kale nga kikyamu okulowooza nti abakyala bokka be bayinza okukola ku nsonga z'abasajja. Waliyo n'abakyala abamu era nga abakyala abo bafuna ebifo nga bakyala naye ate ne bakozesa offices zaabwe okulwanyisa abakyala bannaabwe ate nga offices ezo bazifuna nga bakyala. So ekintu ekyo ffe twagala ng'abakyala omuntu agenda okutuyamba okuva mu mbeera gye tulimu. Bafunvubidde nti newankubadde bandyagadde nnyo okulaba ng'omukyala yamyuka sipiika naye awatali busobozi balaba ng'omusajja amala. Tetubeera nnyo ku bunkenke bwe tuba nga tetufunye kifo ekyo. Bwe tuba tukifunye kye kisinga obulungi, naye bwe tuba tetukifunye ate tetuteekawo mbeera egamba nti gavumenti etwerabidde oba gavumenti tetuliiko yatuvaako, nedda. Kyokka bagamba nti newankubadde Anita Among mukyala munnaabwe ensobi ze tezijja kweyambisibwa okulowoozesa abantu nti abakyala bonna banafu nga baweereddwa ebifo by'obukulembeze. Naye ng'abakyala tulina naffe okwegendereza bwe tuba nga tuweereddwa omukisa kubanga tetubeera mu offices ezo nga ffe tulina okujjukira nti buli kiseera waliyo abakyala betukiikirira. Kati bateesa nti okunoonyereza ku nsonga za Among kukolebwe mu bwangu era bw'aba alina omusango gwe yazza avunaanibwe oba si kyo alekebwe alye butaala. Tetusobola kukakasa nti yabikola paka nga amateeka gasazeewo nti byonna ebimuteekebwako yabikola. Ekirungi investigations zigenda maaso, tubawe omukisa bakole investigations paka ekooti oba amateeka nga bwe ganaasalawo.